mu program omunyo ku makya wano ku Salt TV inaku z'omwezi olwaleero ziri 23 mwezi gwa 12 omwaka 2022 wano ku munyo ku makya kubeera kubaganya birowoozo ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'okwongera okwekkaanya ebiriwo mu kiseera kino kyennyini. Tuli mu kaseera ka nnaku nkulu, kaseera ka kayisanyo buli omu atunuulidde akaseera ak'okusanyuka, naye ate n'omwaka nagwo tugutwaliriza mpola mpola. Tusaasidde nnyo abafunye ebizibu, obubenje bubadde bungi, abafunye okusomosebwa okw'enjawulo mwena tubasaasidde era tubasabira. Abafunye ebirungi tubeebalizako Mukama Katonda asobodde okuba nga olina ky'otegese ky'olinawo ekigenda okusobozesa okuyita bulungi mu nnaku enkulu. Weebaze Mukama, embeera si nnungi wonna wonna kumpi. Amanyi agange nze tusima Apollo nga bakutegeeza nti bibeera bya bufuzi. Tugenda kwekkaanya omwaka nga bwe gutambudde omwaka 2022 mu byobufuzi. Tunuulire era n'ebijja mu maaso oba binaabeera bitya. Mu mbeera eyo tusinkanye Dr. Kizza Besigye, yaliko pulezidenti w'ekibiina ky'FDC, mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu, era mu ggwanga Uganda okumwanjula si kizibu, tumumanyi abangi. Twagadde tufune endowooza ye alaba atya ebyobufuzi nga bwe bitambudde mu mwaka guno gwe tumalako. Omwaka 2022 tegubadde oba oliawo ng'omwaka guli ogwa 2021 ogwalimu ebbugumu ly'akalulu n'ebirala byonna bagenze mu kooti, naye guno gwatandise mu kimpowooze mpola mpola, naye gye byaggweredde nga tuli mu byabufuzi byennyini okusingira ddala ku ludda olw'ekibiina ekya NRM ekiri mu buyinza. N'olwaleero tuwulira enjuyi bbiri, abamu bagamba nti tetuva ku maini, abalala bagamba nti tuleeta Muhoozi Rugaba. Tugumazeeko ng'ebyobufuzi lazima birimu ebbugumu. Ate n'ebibiina by'obufuzi ebirala nga FDC nabo balina bye bakoze bingi, babadde ne National Conference n'ekibiina kya NUP n'abalala bonna balina bye bakola. Bye tugenda omubuuza atubuulire, era tusiigire n'ekifaananyi gye tugende mu maaso oba binaabeera bitya. Ssebo Dokita, nsanyuse nnyo okutukyaza neera wano Kale Kasangati, buuza ku balaba Salt TV tandike program. Webale nnyo muganda wange Apollo, era neeyanza Salt TV olw'okunkyaza oba nze okubakyaza ku kaalo kaffe e Buyinja wano mu Kasangati mu makya ga leero. Mbalamusizza mwenna abali ku Salt TV yonna gye musinzidde okutwegattako mu makya ga leero, era nange nyongera eddoboozi lyange ku lya Apollo okubakulisa byonna bye muyiseemu mu wiiki eno, mu mwaka guno gwe tugenda okumalako, n'okwebaza Omukama okuba nga tukyali balamu newankubadde nga bw'agambye ebyokusoomooza byo bibadde biyitirivu. Nannyo mu mwaka guno ne mu wiiki eno abantu mwenna tubasaasira abayise mu mbeera enzibu era bakyagiyitamu, mu kufiirwa, mu kulwaza, mu baana obuzibu obw'enjawulo mu bulamu bwaffe bwe tuyitamu. Tubasaasira era tubasabira. Ate nammwe ababadde n'essanyu, abadde n'embaga ez'enjawulo n'essanyu, tubasanyukirako. Kale nno tubaaniriza ku puroguramu ey'olwaleero. Katugende mu maaso. Tweyanza nnyo Dr. Kizza Besigye. Njogedde wali nti omwaka guno gwatandika mu kimpowooze mu ngeri y'ebyobufuzi, naye ensonga enkulu eyasinga okulabikira mu discussion z'ebyobufuzi yali ya bbeeyi y'ebintu okulinnya ne economy, byonna okutwaliza wamu. Wakati kati awo era ne mu kaseera kano kennyini wabaddewo ebyokuwamba abantu, biki ebyo byonna bye bigweredde kati abantu ate bayingizaawo 2026. Simanyi tuwe ekifaananyi olabye otya ebyobufuzi mu mwaka guno gwa 2022? Omwaka 2022 bweyongezi ku myaka gye twakayitamu mu kubanga obuzibu mu bantu bwo bweyongera.
era ekibuleetera okweyongera si kizibu nnyo okutegeera, kiviira ddala emabega nga tuzze abantu aba bulijjo embeera yaabwe yeeyongera okubeera obubi naye nga waliwo n'abagireeta bo abeeyongera okubeera obulungi. Jjukira Uganda ng'eggwanga lyatondebwawo ab'ebweru si ffe. Baasaanyaawo amawanga gaffe agaali nga ga nnono ffe ge twezimbira ne batondawo eryabwe abazungu ne batufugira mu lyabwe emyaka 7. Ekyabaleeta kwali kutwala ebyobugagga obwa Uganda biyambe bo okuba obulungi. So emyaka 7 gyali gya bunyuunyuusi kutwala. Kati gy'oba ojja embeera y'abo b'obijjamu yeeyina okuba ng'ekola ki? Ng'ekka. Gye bigenda embeera yaabwe ng'ekola ki? Ng'esituka. Kati kuva 6 mwaka guno tubadde tujaguza emyaka 6 kuva lwe twafuna obwetwaze. Myaka 6 giweze mu Gw'ekkumi omwaka guno. Kati emyaka 6 gino gye tutabadde n'abatwala ebweru butereevu, kiki ekigenze mu maaso? Kiri kyakyuka ekyokunyuunyuuta oba tekyakyuka? Kati ekyo kirabira ku ngeri ki gye tubadde tutwalibwamu nti mu myaka gino 6 bannansi newankubadde baafuna obwetwaze tebasitulanga muntu nti ye abakulembera, tebagobanga mukulembeze myaka 6. Buli ajja na mmundu nga ezaaleeta bali abanyuunyuusi n'ababaddewo emyaka 6 gyonna baleetebwa mmundu. Teri gwe tugoba era agobebwa mmundu. Ekitegeeza abannansi mu myaka 6 era tebabadde na ddoboozi mu ggwanga lyabwe, era ekitegeeza babadde n'eddoboozi be babadde batwala. So abatono abafuga ku lyanyi be batwala. Ekitegeeza enkola ey'obunyuunyuusi yo tevangawo. Myaka giri 7 egy'abazungu n'enkaaga egy'abanyuunyuusi abafaanana naffe. Ate si banyuunyuusi abafaanana naffe kyokka, wabula balina n'akakwate n'abanyuunyuusi bali. So n'abanyuunyuusi bali gye bali banyuunyuuta nga bayita mu bafaanana naffe. So enkola eyo yo tevangawo. Y'ensonga lwaki buli lukya embeera mu bantu yeeyongera okukaluba. Bwe twafuna obwetwaze gavumenti eyasooka ate ndowooza yali ekiyina nga ekigendererwa, yagamba nti eggwanga lino tulina okulwanyisa ebintu 3 ebikulu: bwavu era obwaliwo nga bw'amaanyi abazungu nga bagenda, bulwadde disease n'obutamanya obutategeera n'obutamanya, bintu 3. Era negezaako okukola pulaani etunuulidde ebintu ebyo: kuzimba amasomero, kuzimba amalwaliro, kutendeka abasomesa, kutendeka abasawo, kukola ebyenfuna, bazimba cooperative union abantu basobole kulima n'okukola ki mu bwegasi naki. Puroguramu ezo zaaliwoko akatono nga gavumenti yennyini eyo tenawambibwa. Kati kuva mu 64, 65, 66 amagye lwe gaatandika okusituka ne galyoka gawambira ddala 66 lwe gawamba kabaka, era ng'Obote kati atambulira ku maanyi g'amagye. Kuva olwo kati enkola neekola ki? Neekyuka. So kati emyaka gino gyonna bunyuunyuusi bwe bukola ki? Y'ensonga lwaki kati wombuuliza kino nti
2022 biyimiridde bitya awo woyina okutunuulira 2022 ebyobuyigirize biyimiridde bitya 2022 ebyobulwadde n'obujjanjabi biyimiridde bitya 2022 ebyobwavu biyimiridde bitya era nga ogenda kusanga nti eyali omwavu 2021 kati bumweyongedde nako. Dokita, tewali njawulo, tolabawo njawulo wadde 2022 n'emyaka gino gy'emabega tonakulabawo njawulo wadde? Of course kuva 2021 jjukira twatongoza akatabo akoogera ku mbeera embi ennyo etasobozesa abantu kwebeezaawo. Twagiyita failure to thrive crisis, okulemererwa kweyimirizaawo kw'Abannayuganda. Twagitongoza 2021 October nga tulaba nti embeera y'abantu weetuuse era yeetaaga enkola ey'enjawulo ennyo okulaba nti abantu babeerawo bubeezi, va ku by'okwekulaakulanya naye okubeerawo to survive ng'embeera etuuse abantu bwe batasobola okwebeezaawo. Abantu babagoba mu mayumba, tebalina we basula, abantu tebalina mmere gye balya, abaana tebazzeeyo mu masomero newankubadde amasomero gaggulwawo n'embeera bw'etyo. Kale ne tugamba nti kino kyetaaga enkola ya njawulo. Kati ekyaleetera embeera eyo okweyongera bw'etyo yali ezze ng'ekaluba nga bwe nkugambye emyaka gyonna enkaaga teddanga mabega, yeeyongera buki bweyongezi. Naye kati emabegako kwe kufuna n'omuggalo ogwaliwo wano, ng'omuggalo gwasanga ng'eggwanga likalu teririna kiriwanirira. Jjukira Bank of Uganda eyo yakala dda, baagibba dda nkalu, teri kisobola kuva mu Bank of Uganda nti waliwo ke tweterekedde bwe wabaawo embeera enzibu kayambe ku bantu okusigala nga batambula. Tewaali buyambi bwonna obuva mu ggwanga lye tutambuza nti twali tweterekedde emergency nk'eno bw'ebeewo ne tudda mu kwewola. Kati bwe waabawo bwe twafuna omuggalo embeera ey'enkambwe ne yeeyongerera ddala okusajjuka. Kati tuba tuva mu eyo kati n'olutalo oluli wakati w'abazungu eyo nalwo ne lwongera okutabula embeera. Amafuta ne gaba nga tegajja, ebbeeyi y'amafuta ne yeeyongera n'ebiralalala bwe bityo. Naye ng'ekikulu ennyo nti ebyo byonna bibaawo nga tetulina kituwanirira, buli omu ali ku lulwe. So kati embeera ne yeeyongera okukaluba, ate gyekalubira nga bano abatambuza gavumenti tebatunuulidde bakole enkyusakyusa ki mu nsaasaanya ya ssente esobozesa abantu okubanga obuzibu obwo bwe balimu bukendeera. Bo engeri gye balyamu n'engeri gye beeyisaamu n'engeri gye badiibuuda essente z'abali abatalina yo tekendeeranga. Okwejjalabya tekukendeeranga nakatono. N'omwaka guno n'oguwedde buli lunaku olukya mu maka, si mu ofiisi, mu maka ga mwami Museveni tutwalayo obuwumbi 2 bwe balya everyday. Buwumbi 2 miliyoni 10,000 mu maka, si mu ofiisi byakola mu bya ofiisi wabula mu maka buwumbi 2. Parliament eyo gy'olaba essente zeesaasaanya buli lunaku nazo kumpi zenkana nezigenda wali. Naye at least zo za Parliament yonna. Naye nazo osanga ababaka bali ku nnyonyi buli lunaku, abagenda waawa, simanyi tugenda mu nkiiko, simanyi tugenda mu ki. Essente ze bakozesa mpitirivu wabweru na wano. Era bo walaba ne speaker nti muganzi we amazaalibwa amuwa motoka egula obuwumbi. Kale embeera bw'etyo
yabamu nga bo tebamanyi nti ddala waliwo obuzibu obuli mu nsi. Ne dokita ebyo byonna nga weebiri ng'obuzibu weebuli n'okwejalabya nga weekuli mu bamu abali mu gavumenti mu bifo by'obuvunaanyizibwa. Statistics n'ebibadde nga bifuluma badde biraga nti obwavu bukendedde. Lindako dokita, bagamba nti ebiyambako facilities ebiyambako mu ggwanga nga infrastructure, tuzimbye amabibiro g'amasanyalaze, enguudo tuzizimbye, abaana abasoma emiwendo gyeyongedde. Awo tosobola kusinziira okunola nti waliwo ekikyuse. Nedda oli asobola okukulaga ekifaananyi n'olowooza nti oba oli awo waliwo ekikyuka. Nze njagala otunuulira embeera z'abantu. Yes, ze zikulaga oba akyuka oba takola ki. Kubanga jjukira ddaamu y'ejjinja y'amasanyalaze yateekebwawo muzungu. Si kubanga yali ekigendererwa kye ekyali kyakubanga Apollo obulamu bwe bweyongera okubeera obulungi. Yateekawo egaali y'omukka okuva Mombasa n'egenda Kasese, si lwakuba ekigendererwa n'okugenda mu West Nile nti ekigendererwa kyali ky'abantu abeeyo nabo bafune entambula. Nedda kwali azimba ebitwala, azimba ekkubo eritwala kubanga byakuŋŋaanya birina okutuuka gy'akola ki gy'abyagala. So ebyobugagga eby'omu ttaka ebyali mu kirembe mu Kasese bye byatwalayo eggaali y'omukka ebyetikke. Taaba, Pamba n'ebirala ebyali mu mambuka bye byatwalayo gaali y'omukka ebyetikke. Bino ebyobugagga ebya Kasese baali babyetikka babituusa Jjinja nga bataddewo ekkolero erisengejja batwale ebiripyuwa birongoose. Kati ebyo nga byetaaga amasanyalaze, so bateekawo amasanyalaze galongoose ebyobugagga bwabwe bigende. Kati tusobola kugamba nti kubanga bazimbye amasanyalaze, bazimbye gaali y'omukka, bazimbye enguudo, kati n'olwekyo Uganda ekulaakulanye. So n'enguudo leero tewali njawulo. Nakugambye tewali njawulo. Enguudo era bazizimbye ne mu mambuka gye ziri, zikime Simusimu, zikime Pamba, zikime Taaba n'ebirala bigende era ng'omuzungu bwe yakolanga ki bwe yakola. Tewali njawulo n'akamu. Bazimbye amakolero agalongoose era naye gaani. Gaani, yes, naye gaani. Eri Apollo liri liddawa. Abantu bafunamu emirimu dokita bagamba nti abo so ne mu by'abazungu era bafunangamu emirimu. Naye nga mirimu kijjo. Era buddu kukola ng'omuddu. So yes, era kye kimu ekibaleeta kubanga wano balina n'abaddu. Tebateekwa kubeetika kubatwala kubanga already bali wano bakozeseze wano batwale bye bakola ki bye baagala. So Uganda yo embeera z'abantu zo y'ensonga lwaki zeeyongera okubeera obubi newankubadde ssente ezikolerwa mu Uganda zo zeeyongera naye ng'abazikola si bannansi era beziyamba si ffe. Of course mulimu bannayuganda abatono abenkugambye era abanyunyunta n'abeebwerwa abeekobaanye okwongera okuleeta obuzibu eri bannaffe ffenna. Abo bo embeera yaabwe eyeeyongera kubeera bulungi. Kale ekitegeeza dokita ogamba nti tewaliiwo njawulo kukyaliwo mu myaka 7 gye twamala nga tuli wansi w'obufuzi obw'amatwale n'emyaka 6 gye tumaze nga tuli wansi mu bwetwaze bwetuyita obwetwaze tewana kubaawo njawulo. Enjawulo weeri. Enjawulo enkulu yiino wansi w'ab'amatwale ffenna abaddugavu baatulaba kyekimu era baatuyisa kyekimu. Kati kuva lwe tufuna obwetwaze
bano abafaanana naffe abakolagana nabali ababeera mu buyinza ababeera mu buyinza enjawulo eriwo enkulu nti bo tebalaba buli munnayuganda nga kyekimu kati waliwo n'obusosoze kati luli twasosolwanga abazungu nga basosola ffenna abaddugavu kati tulina n'abasosoze abaddugavu abasosoze kati abali mu ffe abakwatagana n'abasosoze bali Dokita obanga agamba nti mu biseera biri nga abazungu bakyatufuga waliwo obwenkanya wakati w'abanyigirizibwa embeera yali kalekaleko yes wakati w'abanyigirizibwa waliwo obwenkanya ffenna twali tulabibwa nga kyekimu yensonga lwaki omwana yavanga mu Arua n'ayita ebigezo n'agenda mu siniya yonna mu Uganda omwana n'ava e Kisoro n'ava mu Busia n'ava e Kapuchorwa bonna nga baali basoma okusoma kwe kumu si bweki tekikyaliwo so obusosoze kati twava ku busosoze obutulabanga kyekimu ne wabaawo kati obusosoze mu mawanga aga Uganda gennyini ali ku Soul TV program omunyo ku makya tuli ne Dr. Richard Kano Kizza Besigye mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu munabyabufuzi omukukunavu mu ggwanga Uganda olwaleero yakulira ekisinde kya People's Front for Transition tugenda byogerako mu segment eddako tubuuze bo abali ku ludda olutali mu gavumenti embeera eno bakozeewo ki mu mwaka guno 2022 okukyuka balina entegeka ze bataddewo oba olyawo bakyalinzeemu katuwumulemu amanya gange zetusima polo tukomawo tova ku Soul TV program omunyo ku makya tukwaniriza munaffe nateera mu program omunyo ku makya tukyaline Richard Kano Dr. Kizza Besigye Besigye yakulira ekisinde kya People's Front for Transition era weereza ebifo ebyenjawulo mu byobufuzi bya Uganda tusobola kumubuusa maaso n'akeetondo amanya gange zetusima polo tumubuuza atubulire yalaba atya ebyobufuzi mu mwaka guno gwa 2022 bitambudde bitya tugambye nti talabawo njawulo ku byobufuzi nga bwe bibadde emyaka gino gyonna mpozi okuba nti baaliwo mu biseera biri ate bo boolyawo baatulabanga abenkanankana n'ate ku mulundi guno obusosoze bwe bufuuse obusosoze njagala kyo ayongerezeko ekyatubulire Dokita obusosoze bw'oyogera ku busosoze obulabira mu ki oba omuntu atulaba ye ategerera ku ki okukakasa nti lazima ensonga gy'oyogera yeeyo naye ate atulaba ku Soul TV njagala nkujjukize nti osobola okubeera ekitundu mu programu eno yennyini ng'osindika obubaka ng'obuyisa ku whatsapp enamba ejja kujja ku screen yo amangu nnyo n'embiro osobola okuba nga obeera kitundu mu discussion eno Dokita tubuulire obusosoze isi Apollo ekyobugagga ekisinga obukulu mu nsi kutegeera n'okumanya kyekyobugagga ekisinga ebirala kubanga kyekikola n'obugagga so ebyobuyigirize yensonga lwaki bikulu nnyo mu ggwanga kubanga lyekubo erisinga obukulu lyetuyitamu okuzimba okutegeera n'okumanya mu bantu kati nakugambye nti mu kiseera ky'abazungu abantu mu Uganda bonna ne bwe wali ng'ova mu famire y'obwavu ng'osobola kusoma era ne yali mwavu kubanga ye Katonda ebitono agaba kyenkanyi osanga omuntu ava mu famire tali abantu bakulu naye ng'ayina amagezi kati nga amagezi ago gajjayo famire n'asoma n'afuna okutegeera era n'asobola kufuna ebyobugagga ebijjayo abantu be olwaleero ekyo tekikyakola ki tekikyasoboka nti kubanga olina amagezi oli mu kyalo ti ojja kuvaayo kubanga kati abayina be basomesa ate abayina era bajja okufuna okwo
bakujja mu kumanya ani oli mwana waani kubanga tewakyali tosobola kubanga olwaleero nti waliwo emirimu ng'egya gavumenti nti naawe oba oli awo wandyagadde okole mu revenue authority okole mu revenue authority okole mu era n'obusobozi mbulina naye wali owuliddeyo wa gye bayita okutuuka eyo olaba abantu nga bafunye emirimu wano juzi awalabye mu mawulire nga bagamba bafunye emirimu mu palamenti tewali kiwandiiko kye baafulumya nti waliwo emirimu 50 gyetaaga obusobozi buno ne musobola okubanga mwena muvuganya asinze n'ayitawo n'afuna omulimu ebyo tebikyaliwo so okusoma ekitegeeza okutegeera kwabo abalondemu n'emirimu naawe n'obwobanga ogambye kantunde ku ttaka lyange nsomese omwana era ajja kusoma ku nkomerero tajja kufuna mulimu bw'aba talina gwamanyi kati dda mu byemirimu va ku mirimu egya gavumenti katudde mu bizinesi kati bizinesi osanga waliwo abasasula emisolo nga oba baleeta bintu oba bakola ki waliwo n'abatasasula naye nga mwenna muli mu katale keekamu muvuganya ekinaavaamu nga gwasasula ojja kuva mu bizinesi abavudde mu bizinesi olw'obutaba na bwenkanya bayitirivu so era n'amayumba ge bakolera mu gaani osanga g'abantu abamu bano abapangisa era bakugjamu renti mu $, bwe bazongeza kwegamba oleme kubaako wokola ki wootuuka ne bwogamba kanzimba akayumba akange oba n'okola kyonna n'otunda ku ttaka n'ozimba akayumba akako oba kuteekako omusolo gukakuleme so obutali bwenkanya obulabira buli wamu kati emisolo giigyo gigenze bazitutte naye kati gwe baziggyeeko olwadde onoojanjabwawa era ojja kgenda mu ddwaliro lya gavumenti nga teri buyambi bw'onoofuna omukisa bajja kukuwandiikira eddagala ogenda okole ki olyegulire kati era ng'olina kutoola mu ssente ezizo naye bano bo abasosoze benkugamba bo talinda na kulwala atwala ku ssente ezizo ne zimutwala wabweru nezimutwala wabweru ezizo gwe atalina bujjanjabi ezizo ne zimutwala wabweru bakebere kulaba oba ebintu bikyali bulungi bwe busosoze dokita bweyogerako bwe butali bwenkanya yes bwe busosoze so obusosoze mu by'okuyigirizibwa bwe busosoze mu by'emirimu oba gya gavumenti oba gitali gya gavumenti bwe busosoze mu buweereza oba ogenze mu kufuna obuweereza mu malwaliro oba buweereza bwa ngeri endala yonna bwe busosoze mu misolo gye tusasula nga bamu ogenda kukeera ku makya nga bakukubye kitiketi nti olina okusasula akawumbi mu ka bizinesi akenkana bwe kati ako kaavaawa ne bizinesi ne bagiggala so obwo bwe busosoze abantu bwe batambulira obutaaliwo mu kiseera ky'abazungu. Dokita tudduke olwakadde katudduke embiro tulabe entegeko eziribaddewo oba eziriwo mu kiseera kino okusingira ddala mu 2022 ez'okugyawo embeera eyo. Ekisooka bano abali mu buyinza wano ndowooza tebandyagadde kuvaamu mu buyinza era of course bakola kyonna ekisoboka obutalivaawo abali erudde eno entegeka ez'enjawulo waliwo ze mukoze kuba twalaba ng'otandika wali ekisinde kya People's Front for Transition ne mujja ne viga ne mubaako n'ekyaguyaguerawa okusooka embeera eno yonna okugivaamu ffe benyigiriza oba abanyigirizibwa bonna balina okweraba ng'ekintu kimu oleme kulaba nti waliwo mmwe mukolawo ki nga ggwe atakiriimu
ngabwe nkugambye so ogambye nti kati ffe wandibadde ogamba nti kati mu mbeera eyo tukoze tutya kubanga guno omulimu si gwe abannakisinde kino oba bannakisinde kiri oba bapateeri eggwanga lino tulina okulitunuulira bwe tubanga twagala tuve mu mbeera gye tulimu tulina okulitunuulira nti waliwo ebiwayi bibiri ekyabo abalina obuyinza abafuga buli kimu abafuga obugagga bwaffe ababukozesa nga bwe baagala nga bakozesa lyanyi waliwo ekiwayi kyabwe kubanga nabano b'obadde oyogerako nti mu movement abamu bagamba simanyi ba muhoozi abamu bagamba omutawaana oguli munemu abo abagamba ffe tuli ba muhoozi simanyi ffe tuli lwa butala balowooza nti be bamu ne muhoozi nti bali mu kimu ne muhoozi butategeera buli bwe bazimbye mu bantu baffe mu bugenderere okulaba nti abantu tebategeera bakizimbye mu bugenderere abantu baleme kumanya babaggalewo amaaso baleme kutegeera era kati bwe buzibu obusinze obunene bwe tukyayina n'abawagira tebamanyi kye bawagira bonna batambula nga just abali mu nzikiza so obwo bwe buzibu bwe tulina nti osanga omuntu nze ndi wa muhoozi nze ndi wa Museveni gw'oli naye kiki ekibakwataganya gy'alwalira gy'olwalira gy'asomeseza gy'osomeseza byafuna gw'olina ekkubo eribifuna nga biri byenkugambye nti omwana wo naye asobola kukola interview n'afuna so obusiru bwokka obujjudde mu bantu baffe bwe buzibu obusooka bwe tukyalina kulwana nabwo busiru bwe tutabwogereko nga bwe buli tetujja kubuvaamu kubanga ekintu ekibi olina okukitegeera nti kino kibi olyoka bannayuganda abamu basiruwadde bangi si bamu bw'ogamba bamu kirowooza osobola okulowooza nti abangi bangi nnyo abatategeera wa gye tuva ne gye tugenda era ng'ekyo kyekyatuleetera okugamba nti ekirina okukolebwa ekisooka kwe kuzuukusa abantu gwe mulimu ogusinga era abantu bwe bamala okuzuukuka ne bategeera nti tuli mu kabi nti tufa tuggwawo eggwanga balitwala nga bwe balitwala eggwanga balitwala amawanga ssebo nga Amerika gy'owulira abaagiwangaaliramu bannaasangwawo tebakyaliwo baafa ne babatta ne babamalawo nga bwe batutwala kati so abantu bwe bamala okuzuukuka ne bamanya nti tulina kwetaasa tulina kwerwanako tufa tugenda dokita omukisa gukyaliwo gw'okwerwanako nnyo 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 so gutandikira ku ekyo kutegeera abantu balina okuzuukuka era kyetugezezzaako akatono mu mwaka guno ketubadde tusobola okulaba nti abantu bakola ki bazuukuka ne bategeera kati weewaawo tugezaako naye tubikolera mu mbeera etali nnyangu n'akamu kubanga oba dokita abantu batuuse ekiseera ne bakoowa ne fatigue ne babeeranga kuba kati oliriza dokita naawe kennyini bw'ovaayo nzijukira lujuzi wano wavaayo ne bakukwata ne mwami mukaaku ne babatwala mu kooti ne babateekako esente nyingi abaganda baalugera ndowooza nti abantu oba batuuse ne bakoowa ne bagamba nti katuleke katonda yalimanya baganda ndowooza baalugera nti asiika obulamu tassa mukono so tosobola kugamba nti nkooye okwerwanako n'olwekyo kantuule enfe era ojja kufa so bwe tulina kulaba nti oba kitutte emyaka emeka oba kitutte ebbanga ki oba kitutte kitya tulina okwerwanako era abantu nze sirowooza nti bakooye abantu bakola nabo beerwanako n'embeera eri mu ggwanga tolowooza nti yeereese yokka
owulira kati abantu abamu bakuba zipoliisi obulumbaganyi ku poliisi badde bususe tolowooza nti kijja kyokka bantu kutuuka kugamba nti bantu bekyaye embeera eno katulwa ne batandika okulwana nga bwe bakola ki nga bwe balaba olaba abakuba gana gagundi g'amasanyalaze batandise okutema n'okusimbuliza emiti gy'amasanyalaze emirongooti egy'amasanyalaze kwe gayita n'olaba nga bagikuba egenda eggwa tolowooza nti abantu abo bagambye nti bye bakola bisobola okuba nga si byebyo ebiyamba ennyo naye si beebo abaweddemu amaanyi nti tetujja so abantu ekikulu kwe kubalungamya bwe bamala okuzuukuka tukikoze tutya okuva mu mbeera eno. Alixol TV program omunyo ku makya kadde katwaliriza ne tukyali ne Dr. Retired Colonel Kizza Besigye akulira ekisinde kya People's Front for Transition. Twekanya ebyobufuzi nga bibadde mu mwaka 2022 waliwo enjawulo kiki mu maaso awo nakyo nja kuba mubuuza bwe tunzika alaba ki mu maaso awo we tugenda kuba ekisanja ekya gavumenti eri mu buyinza kikyaliko emyaka 3 mirambirira kiki kyetusuubira mu maaso awo gye tulaga tulyoke tugende mu kalulu. Onagamba nti Apollo webale kuweereza nze ndowooza Uganda twetaaga abantu ab'emitima eyagaliza nga Dr. Kizza Besigye okuddamu okutereera agamba nti Salongo kamanyire Dani agamba nti kwendi webale nnyo Salongo n'abalala musindika obubaka tubutunuleko mu dakiika ntono nnyo ate tulabike nga tuwunzika program kuba eddakiika zo kadde kukatutwala. So Apollo nkugambye nti kyetwetaaga okukola kwe kuzuukuka kwe kumalirira tubeeko kyetukola. Ekyokubiri tulina okuba n'empuliziganya oleme kusituka n'ogamba nti kati nze nekyaye kankole kino nzeka nze kankole kino so ffenna tukanye tube n'empuliziganya era gye tubadde tugezaako okuzimba omwaka guno ekyennaku ennyo abadde atulungamya n'okutugatta n'okutukumaakuma owekitiibwa ennyo Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yatugenzeeko naye yenkola eyo ekyagenda mu maaso era ne mu nnaku zino tulina ensinkana nakati ensinkana we zitambula twagala tugende kuyingira mu mwaka guno nga ffenna tussa kimu era tutunuulidde ekyokukola nga kyekimu kubanga kyetutayagala abantu era okuddamu okulowoozaako nti 26 egenda kubataasa akalulu akategekebwa abaawamba ne bakategeka nga bwe mubadde mulaba bwe bategeka tekajja kutujja mu buwambe so tuleme kulowooleza 26 okusooka tuzukuke bw'oba tonazukuka bw'oba ozukuse zukusa ne banno 23 nti kwekolamu omulimu era ekyokubiri twegatte kyendowooza nti nakyo tukituusizza we kirina okutuuka awalungi so 23 abeegatta Dr. oba otegeeza ani abagenda okwegatta bonna buli omu ayagala enkyukakyuka gye twogerako oba oli wa kibiina ki oba oli wa kisinde ki ffenna tukwatire wamu kyekyo kyembadde nkugamba unity gye tubadde tugezaako okuzimba era ekyagenda mu maaso nga gye tuzimba yeeyo gye twogerako nga bwe watulaba nga tugenze Nairobi okutangaaza embeera eya okutulugunya n'obutemu n'obutujju egenda mu maaso mu ggwanga lyaffe ffenna twayimirira wamu etugamba nti wano Uganda weetuuse era wano we tulina okulwana okugijja so ffenna nga bwe watulaba yenkola gye tugezaako tuzimbe 2023 Munnayuganda asuubire ki oba muyina ugambye nti era waliwo enteekateeka ezigenda mu maaso naye asuubire kyawo kuba kati so okusooka okumaliriza omulimu bajjajjaffe gwe baakola nga bagoba abazungu ogwali gugenderedde okweddiza obuyinza mu bantu
naye nga bwe nkugambye ab'emmundu abaddugavu era ne basigala nga bakyabuwambye nga bakyakolagana na bali ogw'omulimu tulina okugumaliriza era omwaka guno mukulu nnyo tugumalirize ffenna twegatte oba oli wa NRM naawe ng'obadde olowooza ti NRM yeenaakutaasa jangu oba oli mu magye oba oli mu poliisi oba oli wa jangu twekolemu omulimu obuyinza bukyuke si kukyuka nti buva kwono mukulembeze budda kwono mukulembeze wabula nga buva ku bamukozesa mmundu nga budda mu bannayuganda tulyoke tuteekewo enkola eyo ebulungamya ngeri ki gye bunaatambulamu okuganyulamu buli omu gye tuyita transition tulyoke tuzimbe transition tuzimbe ssemateeka omupya ffenna gwe twenyumirizaamu era ffenna asobola okutukolera kyenkanyi oba buli omu nga bwawulira obuyinza buno obubadde bwekukumye wakati nabwo tusobole kubusaasaanya mu bitundu bya Uganda 226 te eyo music ya mwami Museveni jakuba kadongo ka mwami Museveni kattiro Dr. Onagama, I'm asking Dr. Besigye that how did he acquire that big land in Kasangati? Is he not among those he's talking about? Anyway, those ekyo kyangu kutegeera kubanga wendi wano misana towuliranga yakayana nti namugoba ku ttaka lye towulirangayo babbaliraano bange bonna tukolagana bulungi ekitegeeza nti wendi ne bw'aba tagawadde ne mugerwa Richard ategeera jabuuze wano kubanga seekwese sirwanangako na muntu n'olwekyo wendi ndiwo mu buto. Tusigaze eddakiika nga 3 oba 4. President Museveni ennaku entono nyeziyise yagenda UK n'agenda ne United States of America n'asinkana ne Joe Biden. Abawagizi be babadde basanyufu nti kati byemubadde mulowooza mu muzungu yatukyawa yakyawa Museveni kati wamaanyi nnyo. Museveni era nga bwe mbadde nkunyonnyola bakolera era mubadde mulowooza mbu abazungu bajja okujja babayamba okujja nze sirowoozangako bwe ntyo wali owulidde nga nze nkuba nduulu nti webwera gyatutaase nze nkubira enduulu benzukusa sizukusangako muzungu nzukusa abaawano era ab'ebweru bonna nga bwe nkugambye be baleeta obuzibu bwonna bwe tulwana nabo abaatuwamba emyaka 7 si be baanaatutaasa bandyagadde nabo basigale nga batuwambye nga mwami Museveni bw'ayagala asigale nga atuwambye so bonna bakolaganira wamu era bali tebakolera bannansi baawano bakolera bannansi baabwe be bakulembera. Mwami Museveni of course nabo kati ensonga lwaki tebakyamutunuulira kyekimu nga bwe baali bamutunuulira kubanga balaba nti na wano takyayinawo olugendo ab'ebweru bo tebafaayo ani oba ani balaba kati nti mwami Museveni waatuuse takyayina lugendo wano so batandise nabo okunoonya abalala bye basobola okukola nabo wano okubakyalira tekirina nnyo kyekituusa. Mubaka obuwunzika Dr. Kizza Besigye ndowooza era tubuulire ekigambo kimu kyokka bino ebyamuhoozi gundi kaze nnyo kaki muzannyo mwereere era tuleme kugumalirako ekiseera mu kifo ky'okwogera ku ebyo onzikirize Apollo mu kaseera akatono ennyo kensigazizza njagalize bannayuganda amazaalibwa ga Mukama waffe Kristo ag'emirembe ag'okwagalana okuzimba obumu wakati waffe ag'okuyambagana kubanga mu kaseera ke tulimu amazaalibwa gano we gatuukidde ke kaseera oba oli awo akasinga obuzibu ennyo abantu abangi ke baali bayiseemu n'olwekyo twetaaga okukolera awamu okuyambagana okusonyiwagana nga tuyita mu kaseera kano. Bannange mwenna
obuzibu bwe tulimu ffe tulina okubwejjako n'olwekyo nga tusaba omukama mu biseera bino byensuubira nti naye aba awuliriza okusinga ebiseera ebirala tusabe nga bwe tukola nga bwe twetegeka okulaba nti Uganda tugikyusa mu mwaka ogujja. Mwenna mbaagaliza amazaalibwa ga Mukama waffe Kristo amalungi. Omukama bampeera omukisa. Kale tweyanzeege mulabi waffe wa Soul TV program Omunye ku Makya. Program bweto bwetambudde enkyaleero. Twebaza nnyo retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Tweyanza nnyo mwena ababadde ku program. Message nzirabye naye olwakadde tusobola zisoma. Mwena tubeeyanza tujja kubanga tuzitunulamu obuulyawo. Tugenda munaku nkulu ffe tubasaba nti mwekuume mubeere balamu abatambula ku ngendo empanvu mwegendereze obubenje bungi era mukomewo nga muli mirembe. 3 Desemba ffe tugenda kuŋŋaanira wali Canaanland mutwegatteko mu vision. Baneegendereza batya ku nguudo zino enfuzo? Amannya gange nze tusima Apollo. Nebaza akakisa kano aka retired Colonel Dr. Kizza Besigye n'ababadde mabega wa program production team mwena mubeere bulungi amazaalibwa amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo. Mweraba.